to undertake a lot of infrastructure in energy, ICT roads, there wouldn't be anything wrong with borrowing money to undertake sporting infrastructure. Now, the government of Uganda may provide 4 items, and that is the law which we have been working on. Some of the issues members are raising have been provided for in the law. The funding, the policies, but most importantly, infrastructure, which we are discussing today. And we are all aware that government has provided infrastructure for other economic activities, but not the sporting business. Right, Honourable Speaker and members, Uganda had a population of 16 million people in 1986. And there were a number of stadiums across the country. And some of these stadiums were actually hosting international competitions. In Bugembe, in Mbale, in Nachivubo. We were even having in Nachivubo matches at night, as early as 1986. Now today as we speak, 45 million people, and we do not have any stadium that can host a CAF match. If you look at it, to break it down, other than Mandela National Stadium, which was a Chinese grant in the 1960s, but completed 1997, there has never been any major sporting infrastructure construction or rehabilitation. Right, honourable members, it is the duty of the government of Uganda to provide sporting infrastructure for the Ugandan youth. BBS Terefayina mukulembeze omupiira yoyo awo yabadde ayogerera mu kiti ky'obubaka bwa Budyo East constituency. Ze oluzungu sirumanyi nnyo naye Sebunyanganyi yabadde ayogeranga omubaka wa Palamenti akiikirira Budyo owa Uganda. Kale naye akiikirira ki Budyo East era ekyamuyimiriza kubanga yayitiramu eyo wano najja n'akiika n'ayogera issue etugasa ffenna. Kyangu nnyo omusomesa wo owa biology kusente eri ku St. Bernard okugamba nti omuyizi wange essomero lirina okuba mu mutwe. Amiina. Nayitayo tokayana nnyo. Omuyizi alina okukola ati? So nti omuyizi wange yoyo eyakusomesa biology naye nga byopresenting essaawa zino tebirina kakwate ku tebirina era webale nnyo tebirina wadde nakatono. Njagala tuvunula ebigambo ebyo tubiteeke mu Luganda, andooza nja kweyambisa bwana Bogero ono eyasomera ku Masaka Secondary atuvunulye tubise mu Luganda abantu babitegeere. Kakati awo ngende wakyobe ambuulire omukulu submission yatu sajja wokuseeke tugasizaawa etutwalawa era bwe biba bikoleddwako kyekiddako. Nga bwe ntegedde ebigambo by'omukulu yabadde ajjukiza Palamenti n'eggwanga lyonna nti buvunaanyizibwa bwa gavumenti okuzimba sports facilities ng'ebisaawe n'ebirala. Najjukiza nti okuva mu myaka gy'enkaaga idea wa brand ey'okuzimba ekisaawe ky'e Namboole yaleetebwa Abachina n'ekimaliriza mu myaka gy'ekyenda mu musanvu ekisaawe ky'e Namboole. Naga nti okuva mu myaka gy'ekinaana olabera kiri mu setup enkadde okuva mu myaka gy'ekinaana modern construction kati tebifaanana nga Namboole. Nti okuva mu myaka gy'ekinaana eyo twalina ebisaawe ebyali bikolera ddala nga biteeka n'emipiira egya CAF. Ayogedde ku kisaawe Bugembe n'ayogera ku Kyennakivu nti Kyennakivu kyalaganga n'emipiira egy'ekiro then Namboole. Ate ebisaawe twalina obukadde bw'abantu mu ggwanga bwali bukadde 16. Leero nga Uganda erina obukadde 45 bw'abantu tetulina kisaawe n'ekimu kubanga n'ekisaawe ekiriwo eky'e Namboole kirimu kuddaabirizibwa. So lubadde omulanga bwayingira Moses Magogo n'agamba nga bwe bafuna ssente bewona ssente zigenda ku bintu ebirala ebyokuba byekaba biwadde nekwane ku ky'omupiira nakyo kisobola okuwewa ssente ezo infrastructure zeziggwaya. Bwana Kyobe enzivunulayo ebigambo ebyo ono abiziza mu Luganda muntegeerayo otegedde ki ku bya Engineer Moses? Nzikanya naye ku kyokubeera nti ajjukiza gavumenti nti ebisaawe buvunaanyizibwa bwa gavumenti kuba bw'otunuulira ensi zonna omupiira oba ebyemizannyo gye biweebwa enkizo gavumenti ze zivujjirira ebintu ebyo era ze ziteekamu. So kati agezaako okukubira gavumenti omulanga ebeerenga facilities zino ziteekawo kuba amazima gali nti kiswaza eggwanga okeera ku makya
ne tugenda ne tusambira omupiira e Misiri wadde nga ndowooza nti ye nga executive member wa CAF yali alina okubeerako nekyasobola okubeera nga kikola oba oliawo kitende nesambira ku provision nesobola okubeera nga tetuva mu ggwanga naye n'okubeera nti goodwill teyaliiwo twamaliriza tugenze Cairo ne baba nga ate empiira gye gigenze naye nga bw'otunuulira Parliament kizaamu amaanyi bwe babeera nga bagenze ku flow akwo ne bateekako ebiteeso bwe bityo ne Bwana Ssebunya tulabye bingi nnyo ebiteeseddwa mu Parliament awo tulabye bingi nnyo ebikwata ku muntu wa bulijjo tulabye bingi nnyo ebikwata ku nkulaakulana z'abantu kubajja mu bwavu kukola biki ebiteesebwawo mu mutima omulungi ate nga birungi nnyo nnyo naye ne bimaliriza nga bisigaddeawo mu mpapula ku Parliament awo ne biba nga bikomekerezebwawo okuteeka mu nkola bwe buzibu bwaffe nga Bannayuganda ate era mu ngeri y'emu kubeera ku fulawa kwe kumu kwe yasabidde Parliament ekkirize tubeere nga Uganda yegatta ku Kenya ne Tanzania okubiidinga ogenda okuhostinga AFCON ya 2027 kuba bids zagguddwawo abagala okubeera nga bakola ki abagala okubeera nga bahostinga kubagade za 2025 ndowooza mu mwezi guno ogenda okubeera nga gutandika bajja kubeera nga balangiridde ani agenda okuba nga akola ki ahostinga 2025 oluvannyuma lw'okukijja ku Guinea ate nga Guinea naye ekyagigisaako CAF yawaayo Guinea nga Guinea ewaddeyo ebisuubizo by this time kino nja kuba nkimaze ngene bajja ne bafunamu setback awe ya abannamagye abawamba gavumenti ya Lansana Conte ne baba nga ate kati nefunamu setback eyo kati CAF yagenda okitunuulira nga bino byonna Guinea byasuubiza nti esobola okubituukiriza nga tesobola kubanga ekola ki ebituukiriza so okuteesa ku byemizannyo ku Parliament kirungi nnyo kikulu nnyo naye implementation egenda kubeera etya okubanga ebyo ebiteeseddwako bikola ki bituukirizibwa kuba wano kyangu nnyo okuvaayo n'onnyonnyola gavumenti yeyina okuzimba biki naye nga okyali ku gavumenti yeyina okuzimba naffe kennyini nga ab'omupiira Kabaka yatuwa ettaka ddamba erugazi tukyalemeddwa okuva lwe baalituwa tewali kyakoleddwako twakoma kuteekawo kijjukizo okugamba nti kati wano nfaidira yali Katikkiro owekitiibwa Charles Peter Mayiga yagenda ekijjukizo ekyo n'akola ki n'akigulawo mu butongole yalinga lonchi paka n'olwaleero tewaddanga muwadde greda kyoganda greda nayo yeetagisa gavumenti kujja kukwata greda eyo egende esende ekisaawe kuba nze ndowooza nti nga okaaba okuba nti gavumenti ebaako kyekola ki naawe baako kyogiraga tinze kati nze ng'omwana ntandise wano kadiba bwajja agenda kubeerako trainings pozi oba sometimes n'okusambirako emipiira gya liigi kuba kifo liigi eyaffe teri nnyo okuleva eri eyaki eya waggulu ennyo naye ate nga kadiba twali tusobola n'okufunamu kadiba omulungi ng'asobola n'okuhostinga emipiira senga twali strategic nga federation lwaki tetwamufuna kyekyatumisa okufuna kadiba gwe gwolowooza anti kati wano kadiba ekitundu nga kiweereddwayo ekitundu kiri watono twali tusobola okufuna awagazi ne kubeerako kadiba nga bwali awo naye ng'ali wagazi weetadde kuliko ne parking z'emmotoka na biki nga nebagenda kumakya kusaba CAF nti kino kisobola okuhostinga international matches nga kisobola okuba nga kituyamba mu nsonga eyo naawe nga federation kuba ssente twali tufunye bufunyi grant naye ate grant ne tugimaliriza nga tugenda egenzeko ssente nnyingi n'ekisaawe kigenda kubeera kyakutrainingiramu nga kisobola kusambirwako international matches ssente zagendawo nnyingi nnyo empitirivu ate ezisobola okugenda ewagazi exactly ezisobola okugenda awagazi ne tufunamu ate ekirungi and interestingly bw'ogenda n'odiginga na diipa ne baconstructors bennyini abaliwo era nabwe embeerawo yaabwe tetegerekeka babwanakyerine bano babirimu ng'abamawulire bagezaako kunoonyereza olaba bannannyini kampani eyo ezimba tujja gikolerayo wano show era ejo nja gikusaba ku kampani eyo ezimba gundi yekadiba tujja kalekayo Bwana Ssebunya tuleme kupreemputinga kuba mulimu ekinyusi yeetaaga show namba omanye Uganda bwe kinyuma omubaka yatukoze bulungi naye nze ndowooza nti etteeka liri ery'omugyenkaaga bwe liba terinnaba kulongoosebwa ne bwateesa ddamu oba biyinza obutakyuka Ssebunya okusookera ddala Bwana Kyobona abadde alina kyagamba nti omupiira oba oli awo twali tusobola obutaguzannyira Misiri ne tuguzannyira wano ndi omu ku bakkiriziganya naye
singa waliwo amaanyi agakolebwa mu mutima goodwill ttiimu y'eggwanga lya Rwanda yalina okuzanyira omupiira gwayo mu Cotonou ekya Benin mu nnaku ntono CAF yakyusa ekirowoozo ekyo era bava e Kigali nga President Kagame agambye bwemuwangula omupiira ogwo buli muzannyi nina omutwalo gwo gwa $, bwemuwangulako gumu 5 zonja kuzibawa batuuka e Benin bakola amaliri nga balina essuubi bagenda kuzanyira mu Cotonou omupiira gw'okuddingana bagongerayo olunaku lulamba olwa petition ya Rwanda kanjite petition nga bagala badde e Kigali bazanyireyo omupiira ogwo ne bagutwala e Kigali era FIFA n'ekigranting ne basambire huye actually bazanyira mu gundi mu Kigali we twayitanga Nyamirambo gye bayita Katipere Stadium mu Kigali bazanyira mu empty seats which is okay ekyo kuba kisalako ku cost tulowooze bwe tuti nenga kiri waka so naffe wano kyali kisobola okubeera kukyo kugenda ku bye yateesezo bye yataddeyo mu Palamenti birowoozo birungi nnyo Sebunya sijja kubiwakanya naye Palamenti ezisembyeyo ezimu saagala zoogerera bingi bikikinike naye ebimu ku biteeseddwa bijja kgenda mu byafaayo naddala ku ludda olw'ebyemizannyo ng'ezitafuddeeyo oba ezeesuuliddeyo gwa Nagamba mu nsonga ezo tusooke na kino mu mwaka nga gwa 2018 twali e Buhinga mu Fort Portal President Museveni ng'ali ne UPDF n'aggulawo okuzimba ekisaawe ku buwumbi 6 n'obukadde ndowooza nga 8 ekisaawe ky'e Buhinga n'agamba bagenda kitandika wabula yali amaze nti buwumbi obuzimba ekisaawe olwese okenda zino wangamba gwe kenyini obwo obumbi bwakati n'omala obuteeka ku liiku ne babuwaka tugeze ne tuganda liiku in fact ye budget ya Masaka Recreation budget Ground liiku neka njagala ogenda otuuka e Buhinga ye budget ya Masaka Recreation Ground gye babateekako nti kisobola okizimba President Museveni n'afuna grant okuveera mu China nga yakuzimba bisaawe ne bawayo ebisaawe 3 2 Buhinga ne Akibwa ebisaawe bwe bajja wano Akibwa baba bwe bajja wano ne basooka bobo agenda mutulaga ne bafulumya ndowooza akawumbi nga kamu n'obukadde 6 obukadde 6 Ministry ya Finance ne bulerizinga ne bugenda era ndowooza munajjukira wayita omwaka gumu kakiiko akakosase kayita mwami Omar Peter Amex Omar Peter yali avunanyizibwa ku physical education Ministry of Education and Sports ekifo kati ekirimu Kanoni Duncan Mugumya eyali nga head teacher wali akasinga so ne bamuyita n'agenda mu Parliament ne bamukwatirayo nga bazimbawo toilet zatwala obukadde 6 n'akasitandi akatonotono obukadde 6 ne bamukwata ne bamuggalira byakomaawo kakati mu kaseera ako kennyini ministry katononyo bwana eri bamuggalira naye kati taliiyo aliweyo so ne kiggwa mu kaseera ako grant eyo nga bamaze okutegeera nti egenda kujja ne bagenda eddaka mu Senegal nga wayisa akaseera minisita avunanyizibwa kuteekateekera eggwanga minisitule y'ebyensimbi minisita Amos Lugoloobi gwe bangambye nti yasuze mu kaduukulu ekiri kikeseza so akali ke baazimba okolaba obukadde olukaaga eri wansi awo emabega wansi waako weeri so kye baakola mwami Bulugoloobi n'agenda eddaka ne bateesa ne bakkaanya akatwetedde bulungi nnyo olwo lwe 6 toilet eri manjwe wansi waako obukadde 6 awo bwagenda so bagenda okuteesa ne bamaliriza nga grant eyo egenda kujja kuba President Museveni yali amaze oginitiatinga minisitule y'ebyensimbi n'efulumya obuwumbi 3 n'obukadde 8 okusinziira kwa lipoota eyasomeddwa jjo mu Parliament ku Lwokuna akakiiko ka Education and Sports akabadde kanoonyereza obuwumbi 3 n'obukadde 8 nga bugenda kukola ku feasibility study n'ebigwamu ku bisaawe 2 ebuhinga ne bakijja wali womanyi Aruna wennyini we bazimba perimeter wall na kinaki Tolo United kyebadde gyekozesa ne bafuluma kilometers nga 3 ne banoonya ettaka eddala ne bakola feasibility study bakwata company 2
emu ne bagisindika erira endala ne bagisindika Fort Portal. Ezo zonna waliwo yatwala billion emu ndooza n'obukadde nga 4 endala netwala ndooza obukadde nga 7 kola feasibility studies. Forensic audit akakiiko ka Education and Sports Committee gye kalagidde kabagambye mugende munoonyereza obuwumbi 3 n'obukadde 8 kubanga kiraga bwafuluma. Kakati okulaga nti waliwo obutagoberera era kyensonga lwaki ekisaawe ky'omujjenkaaga twakifuna mu 9 nti President bw'amalayo kola ogugwe kati mwe mugoberere era akakiiko kalagidde wabengawo okugoberera okwamangu ku bintu ebikwatagana ku ebyo. Kati bagenze okwesanga nga permanent secretary w'omutesiteesi omukulu Ministry ya Education and Sports yalinga mu Ministry ya Health. Buinga Stadium yali alina kufaanana bwetyo yali proposed Buinga Stadium so Porto municipality. Mwami Alex Kakoza kati siganda ankubira ne bwefaanana kati kubanga kibali balaga okufaanana nakati ne bwekifaanana nnyo onamala nkubire hamu kyali atulaze okutukolera nekati ekiriwo songa hamu yali kyalina tukolera nga kirina kuba kikyaza n'ebirinda ekisinga kunyumira ne kwekyo kyoyogera ekyennakivubo nti boodi y'ennakivubo tebeeranga resolved oba okimanya eri yakiwaayo naye esirise ku byonna ebigenda mu maaso ku kisaawe kyosobola kugamba nti omusajja tetumugambanga kusooka maduuka ekyewuunyisa nti n'ekisaawe kyennyini mu mbeera gye kirimu abamu kuba kirimu mbeera gye kirimu erimu obutebese obuliko hamu sinnajogerako nti mbi oba nnungi ngambye embeera gye kirimu naye abamu ku bannamupiira weebali emmengo bali ku boodi ya kisaawe ekyo babaddeko ebbanga naye tebasobola kugamba nti bannaye mumanyi ti nga temwebuuzizza ku FUFA kuba nkulayirira njagala ondeetereyo omuntu omu ku construction company oba nannyini kuzimba nga ayina kyayogedde ku bikwataganye n'okukwatagana nti ekisaawe ekyo nawe kinaba kiwedde tekijja kutugasa yali right naye ndowooza oyena kivubo bataddeko omuddo oba tegunnaba bakikuba bukubi kalikayo kakakamera nakivubo nakivubo omanyi ne babloggers bantu bagenda genda mu ggo blog omu yagamba mbu bwe kinaggwa kigenda kuba kisinga Tottenham Hotspur Stadium kati bwalabika ekiro nga bwanasebunye omulabe no yenna yeetooloddwa amaduuka nga bw'omulaba agenda bw'atyo nakivubo ebbali omuntu atabiidinga naye naawe obuvunaanyizibwa obuzimba eyamuwa obuvunaanyizibwa yasinziira ku ki tujja kuddayo tuddireyo ddala ndooza tusange minisita bakabulungi tujja kunoonya mbadde gamba nti mwami Kakoza gundi gye yalwayo okuwaayo ebyali byetaagisa feasibility study bidde China emanyi kye yeetaaga bagenda okuddayo mu gavumenti ya China ng'ebagamba ssente ze tulina si za infrastructure mu mawanga agakyakula wabula ze tulina za kubayambako kujjanjaba kirwadde kya COVID munaazitwala nga tekikyasoboka so ne tubeeraawo kati nalabye minisita Ogwanga agamba nti baasabye ministry eya finance efulumyeyo waakiri obuwumbi ndowooza 6 mu ngeri y'okulaba nti ebisaawo ebyo bitandika okuzimbibwa naye n'ekyo kyennyini ojja kwesanga nga kikalubye kati okuteesa kulungi kakati ekisembayo mu nkola yasuubiza mu gw'omukaaga tujja kusambira wano omupiira actually n'akalala ku kadiba gy'abadde ayogerako Haruna president waffe yagamba nti FUFA terina busobozi buzimba kisaawe ekinnuma ng'olowooza bwe batalina busobozi ettaka mwasaba lyaki okulisaba Mengo mulikoleko ki nobaali bagenda ditunda leka tuveewo lwakuba ebyo bireflectinga bitya ku bigambo by'amagugu byonna byoyogedde byebisatu ndowooza bigoberera ekifaananyi ekirungi ekiva mu kamwa naye ekifaananyi ekituufu tekivaayo kale neyanza mwenna abatulabye mwebali eddala waliwo saluuni Lady Maureen abawala abalimu batulabye babasanyukidde Fatuma n'abalala nange mbali n'abasiraamu bali mu kisibo naye batulaba mwebali eddala tukoze ne bwana Bob Ntambi golden producer abaddewo wano yatwambaza bulungi tulabise bulungi nawe olina okulabika obulungi enkyagula akajoozi tusiibule nebaza abatwali bonna okuva ku ssaawa 6 okutuuka obudde buno basigaye nga bekumidde ku BBS
nange njagala kubasiibula n'okubeebaza okuba nga mubaddeko maama wange Grace Mary Nakimwero ne taata Maka Mukama Allah abeere nga akkiriza mubeere nga musuuka obulwadde n'abalala mwenna abali eyo nga muli bakosefu nammwe Omukama akkirize mubeere nga musuuka. Abeekyotera abasiibule tugende. Mbaagaliza birungi byereere Bannakakuuto, Kimukunda, Kisaalizi, musigale nga mulaba BBS. Kale tubaagaliza ekiseera ekirungi mugule emijoozi gya Kabaka birthday run obeere bulungi mweraba. Kuno mulembe tukwenyumiriza mu byamu n'amazali bakotata gakitibwa kabaka mutebiyo wangale. Leero nga 13 Kafuumuula Mpawu 2023 Ssaabasajja Kabaka ku lwange nze Ssaabasumba Pawulo Ssemwogerere ne ku lw'Eklezia Katolika mu ssaza ekkulu ery'e Kampala n'okulwa Abakristu n'abantu ba Katonda bonna nkwagaliza okutuuka ku mazaalibwa go ag'enkaaga-mu-8 amalungi. Twebaza Omutonzi akukuumye naawe tukwebaza baffe okutukulembera obulungi n'okulembera Obuganda n'otukuumira